teri muyimbi wa Uganda okuva Uganda lwe yali ebeddewo nga yakola bulungi nkiddamu mu kamera nga yakola bulungi okusinga abayimbi ab'ekyasa kya 2000 taliiwo. It's on record both locally and international. Number one, nze njagala ondageyo kubanga bino byonna bitukola tubikola kufunamu kituufu oshegedde. Njagala ondageyo omuntu nti yayimba dda naye ayina amakaage gaagali ku lusozi buli omu agamanyi ng'olwaleero. Njagala otayipingemu Eddy Kenzo's House, Bebe Cool's, Chameleone n'abalala then oteekemu Dani Mugula oteekemu nedda ne bwaba kafeero nti bafudde nedda ssebo awo tetugendagendawo si we. Eddy Kenzo, the question is, why are you singing? Why were they singing? Oyimba kufuna ki? Bo bayimba kufuna ki? Achievement y'abasajja abesooka kwe kukuuma omulimu gwo ogusange. Olaba ogwo omulimu gw'olimu gwayitibwanga kivumo, ng'era n'abasiru baba batiza erinnya nti laba omudongo ono. Si generation yammwe yeereetedde abantu okukkiriza nti okuyimba mulimu. Kakati bali bwe baba balima bulungi ennimiro gwe nojja n'ogisanga. Toyinza kubuuza achievement yaabwe ng'ate gwe wennyini oli achievement yaabwe. Gwe yonna gy'otuuse na yonna gy'ogenze siyinza kubuusabuusa maanyi go. Ne waliwo omusajja eyalima ng'enkumbi tezinnajja oba nga tractor tezinnajja ng'alimisa kasimu fire ebbongo lutaaya. N'atuusaayo ekkula lya Africa ng'ayita mu luyimba nti born in Africa. Eddy Kenzo ogenza okukuba oluyimba olubotola ku international scene. Nga Uganda tulinayo icon eyalwanyisa akawuka ka mukenenya ng'ayita mu kitone kye. Era nga bw'ogamba nti ono waawa we Uganda nti eri ewaava fire ebbongo lutaaya yalwanyisa siriimu ku lukalo lwa Africa. Achievement emala esinga n'ennyumba. Saagala otunuulire kalinaayo ng'ekyomuwendo ennyo ogambe nti ndagaayo kalina y'abayimba mu G9. Munnange omulembe gukula n'ebyagwo. N'ennyumba ya Kafeero mu myaka gyayo wali toyinza mugiyisaamu maaso kubanga tezaali nnyingi eyo ey'ekajjansi. Kakati omulembe guno bw'oba ovuga Escalade kaŋŋambe nga Bobi Wine, tosobola kugamba nti babasudde baavuganga bikkuluuza waaliwo ki? Era Escalade ezo emina era kkuluuza z'ebiseera ebyo ze zaali Escalade ez'omulembe guno. N'abalijja senga naawe oliba okuumye bulungi ekyo ekyakulekerwa, naawe bajja kujerega singa bali banentegeera ng'eyiyo, kuba bagenda kubeera ne zi private jet. Bo bagambe nti tewali mulembe gwali gukoze bulungi musically ng'omulembe gwaffe. Toyinza kunnyumiza bayimbi abo ba 2000s baakola biki? Kuliko eyalina private jet, yes tewagirina. Ne lwakubanga si gwe gwali omulembe gw'okubeera nayo. Wali mulembe mw'otasobola kugifunira naye wali successful mu ngeri yo. Nabwe kityo omwana omusiru yavuma bakitaabe. Gwe eyali badde asiima abasajja abo olw'okuteekerateekera omulimu omulungi n'osobola okugusangawo. Era nga naye kennyini oli achievement yaabwe. Ate gwe abazzeeko bajerege it's like omwana asomye obwalooya n'avuma kitaawe obutasoma. Naye ng'ate kitaawe ye yamuweerera asobole okusomera obwalooya. Eyo ekkooti ensensufu kitaawe gy'olaba ayambadde oba osanga yajambala gwe osobole okusoma. Naye kyennaku nnyo nti gwe bw'omaze okusoma omujereza ekkooti ki nsensufu. Abayimbi bedda ekigendererwa kyabwe mu kuyimba ekisooka tekyali kya ssente kuba omuyimbi yabeeranga musumba. Ensonga lwaki yalabirirwanga bulabirirwa in case obadde tokimanyi. Omuyimbi yasasulirwanga studio okukoleramu so si yo okusasula.
omuyimbi yasasulwanga radio okumukuba so siyo okumukuba. Kakati omusumba tabeera mu bizinensi ng'ovudde ku bana abamu ab'ennaku zino. Omusumba naddala bafaaza oba baleverandi baabeeranga mu kutambuza kigambo kya Mukama, era tewali toyinza mmubuuza ofunye eki mu kubeera faaza, ofunye eki mu kubeera leverandi, ye yajja kufuna ki? Motive kintu kikulu. Motive yo gwe mu kujja okuyimba wali ononye kalina wagifuna. Motive y'abasudde mu kujja okuyimba yali azze kukyusa ki? Ndaba y'abantu y'abintu, ndowooza y'abantu, ebirala byonna bye yafuniramu bonus. Era Pawulo kwe kugamba nti nze yalinga ennyumira bunyumizi, bwe yasukka okuwoomera awulira kwe kunfuukira omulimu. Lupiiya naye kwe kujja, kitegeeza Lupiiya si ye yali ensonga. Mmwe ab'ennaku zino muli ba business man, of course kalina mulina okuzifuna, that's why muteekamu babakube. Muwa abakubi b'amasimu ku radio sente, why kuba essimu nsuddiyemu osaba oluyimba lwange ate nkya ne mubanja contract. Mmwe abateekamu DJ Jacob okankubire oluyimba n'olutwala ku radio ate gwe n'osasula balukkubire ate nkya n'obanja copyright. Which is copyright? What is copyright? Osaba copyright mu biyiiye byo. The question is gwe olina copyright? Olwanyisa nguzi, gwe towa nguzi, gwe tolya nguzi. Omuntu yenna alwanyisa enguzi olina okwewala okugirya, olina okwewala okugiwa. Kakati gwe alwanyisa copyright ate music wo gwa mumpeereza ku WhatsApp n'ompeererezaako ne data kantambulizeeko yeeko ate olwanyisa copyright. Akayimba ko naali kawulidde nkaguze buki buguzi kyova olaba gavumenti n'abayimbi oba ne parliament mwenna temumanyi copyright. Abagisaba n'abagigaba be musaba tebamanyi kye mubasaba, nammwe abasaba temumanyi kye musaba, kubanga eyavuddeyo eggulo nga asaba copyright mu biyiiye bye kumakya yakedde kumpeereza kayimba yeko kantambulizeeko bambye mu mikwano gyo nga tebakasasulidde oluusi nampeereddeko ne data okusobola okukamutambulizaako. Mu bufunze kye musaba temukimanyi, ne bali kye babawa tebakimanyi. Naye toddamu vuma ba kitaabo, bayinza okuba tebaazimba kalina ku mulembe ogwo zaaliko mmeka nga ne baminisita baasulanga mu za wansi. Bayinza okuba tebaavuga esikaleedi mu Uganda mu budde obwo zaalimu mmeka. Kitegeeza wonna we baakoma bwe bwali omulembe gwabwe komaawo, era ye yali achievement yaabwe ey'oku ntikko. That's why Fred oyo yeewuunya basudde si yafudde. Emmotoka zivugwa baminisita, omuyimbi tasobola kuvuga mmotoka eyo. Kati gwe olwali ojja kunyumya Range Rover yo nga noono omuvubuka simanyanga wa Shege naye gy'avuga. Ojja kuwana Range Rover yo nga waliwo agitambulizaamu omuddo gw'endogoyi. Okitegeera muganda wange. Ekirala tewaali shortcut mu kufuna. Kyonna kye baafuna kyali kitone ate nga kyonna kye baafuna kaali kasiimo kuba tebaali mu mulimu, baali mu buweereza. So nga gwe business man automatically oteekamu kingi kalina walina okugifuna. Ekirala yonna gy'otuuse obadde mu mulembe awangu wa kutuuka, kuba music edda yatambuliranga ku kaseti. Ow'ennaku zino oba tonnava w'oluyiriza nga lukusooseeyo gy'ogenda. Friga eyo yakola amazzi g'ennyama e London gye baalumanstaringira. Baali bagenzeeyo n'abo bamwami Kibuuka bakayimbira. Bo ne badda obudde bwabwe buweddeyo ng'ate balina ebivulo e Uganda. Oluyimba bakayimbira be baaluleeta. Oluyimba lwatambuzibwanga butambuzibwa. Essaawa eno oluyimba lwetambuza. 94 Pawulo bw'aba yasobola okufuuka the golden boy of Africa, omulembe ogwo gwa music ow'okutambuzibwa, muganda wange ya achievinga nnyo okusinga gwe yakaweerereza ku email bakatunulemu era bakasunsule.